emirundi mingi twogera ku nkulaakulana abantu abasinga ne beebuuza nti bagenda kutandika batya okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Emirimu mingi omuli ssente, naye emirimu mingi egigana okuva mu ssente olw'obutamanya bwaffe n'obutamanya olina kukwata ki, olina tandikira wakuba kiri olina okuba ng'okwata okusobola okutuuka ku kiruubirirwa ki. Lunaku olwaleero puroguramu egenda kubeera ya njawulo. Otandika otya okusuubula mawanga g'ebweru n'obukadde bw'ensimbi za Uganda 5. Nkibagamba nnyo nti abantu bangi balemereddwa okutandika olwa fiya, okutya, obutekkiririzaamu, obutamanya n'obuteebuuza. Obadde okimanyi nti osobola okutandika n'obukadde 5 okusuubula mu ggwanga erya China? Obadde okimanyi nti osobola okutandika okusuubula ebyamasannyalaze n'obukadde 20 oba obukadde 10? Obadde okimanyi nti osobola okutandika okusuubula engoye nga tozisuubula mu ggwanga lya Uganda naye ng'ozisuubula China nojja n'osuubuza abali Uganda wano naye ng'otandisiza obukadde 5 ku bukadde 7, 8, 10? Nkuwaniriza ku Lugonviizi Show gyosinzira okubeera ng'otulaba. Amannya geego nze Ssentongo Frederick Lugonvu, nva ku kisubi ky'Amaganda mu Lwengo, abali mawanga ag'enjawulo, abali mu ggwanga erya Uganda munda namwe abali wabweru wa Uganda. Puroguramu eno egenda kubeera ya njawulo mu z'enjawulo ze nali nkoze. Tuludde nga oba oli awo abasinga ebirooto byaffe abali ku kyeyo n'abali wano, bwe naakolamu obusente bwange nsuubule, bwe naakolamu obusente bwange ntandike boutique, bwe naakolamu obusente bwange ntandike edduuka. Naye ekibuuzo ekisookera ddala, ewantu gy'osuubula ebintu by'ogenda okutunda bagenda kuyisa batya, bagenda bikusuubuza batya? Abantu abasinga abavudde mu bizinesi tebazivaamu lwakuba nti bakola nsobi, bazivaamu lwakuba nti basanga emiziziko gye bateeteekerateekera. Osanga omusajja essaati eno nga wagenze kusuubula n'agikusuubuza $3, naye nga nange Lugonvu ate bwe ngenda ku dduuka eddala ngisuubula 2.5, ekitegeeza emaali egenda kuddibirira. Ogenda kusuubula kwani omutuufu? Leero tuli ba mukisa ng'ali Bwengo. Tuludde nga tuwulira kampuni eno, tuludde nga ngyekubako nga mbagamba nti nyina mikwano gyange bangi baagala kuyingira bya busuubuzi, bakoze obusente bwabwe, buli kye babusaamu tekitambula, naye bw'ayingira obusuubuzi n'asuubulako ebweru kasente akatono kimuyamba. Maria's Cargo, I'm happy nti they are on board. Mulimu kampuni z'owenoga nti mbadde njiwulira ku BBS, mbadde njiwulira ku CBS, mbadde njiwulira ku Akabozi, mbadde njiwulira ku Bukedde, mbadde njiwulira wa Maria's Cargo. Ye mwami gwendi naye aba Maria's Cargo. Mukyala Maria agamba atya? Mukyala Maria mulungi. Ali wano mu Uganda? Atudde China. Atudde China. Ekibuga bakiyita nze China manyiyo 2. Yes, manyiyo Guangzhou, manyiyo Beijing, mpozi kati ne Wuhan ewasibuka ekibadde. Bakiyita? Olwo ne Foshan gye tujje ebibajje. Foshan. Oba furniture. Yewa furniture. Kati abengoye bazijjawa? Abengoye bazijja Guangzhou. Guangzhou mbadde mwerabidde. Abengoye bazijja Guangzhou. Ab'ebyamasannyalaze ne babijjawa? Ab'emasannyalaze babijja Navandasha, nakyo kiri mu Guangzhou. Navandasha. Biki ebirala bibaleeta? Engatto, ab'engatto bazijja era Guangzhou. Nabo bazijja Guangzhou. Manyiria Frankas. Uli Wankima? Amannya ze Kikunge Frank. Kikunge babeera Bankima? Babeera Bankima. Naye nga tetubalina muli Bankima eno eyassali. Eyassali. Soka obuze ku Munauganda kulaba ku Lugonviizi Show. Abatulaba n'abatuuliza mbalamusizza. Amannya gange ze Kikunge Frank. Mpangalira China. Ssaawa zino wendi e Uganda. Bwe nategedde nti oli mu ggwanga neŋŋamba nina okufuna ebintu bino njagala okufuna first hand information. Ekibuuzo emboozi bwe kiba nga ansa erinno program tugikomya wano kubanga manya terina mulamu. Omuntu alina $2,000 bwe bukadde nga 6 oba tubale obukadde 7 bwe bukadde nga 7 omuntu alina $2,000 asobola okutandika okusuubula China. Alina $2,000 bwe bukadde 7 ezaffe ezawano asobolera ddala okusuubula singa aba ategedde kikyasuubula. Omuntu alina $2,000 ate bwe mbanga nze nyina $10,000 nyinza okugamba nti yes ne $10,000 osuubula singa ekikulu kyonna kyekuusa omanyi kyosuubula. Bw'oba tomanyi
bokwatagana nabo baki balina bumanyirivu ki okusobola okukola ki okusobola okusuubuza dola ez'olukumi ate n'olufunamu. Singa nteeka ssente zange dola 20,000 mu busuubuzi, Marias Kago mbamanyidde nnyo mu kutuyamba okututikkira emaali yaffe neetuuka mu budde ne mutuyamba bino simanyi bya musolo simanyi bya transport ne mwenyambako maali neetuuka wano mu dola mu bukadde bwange 7 bwe ntunda emaali yange eyo esobola okunzaalira akakadde akamu n'ekitundu. Ese omukama wange kisoboka tekiri kyenakugambye singa obanga omanyi kubanga ogeza osobola okuleeta ebintu nga oteebe buteebe bitalina katale nga tebirina katale naye bwoba omanyi ki kyokola ogeza nti bwofuna omuntu nga badde mu bizinesi tugeze atunda ngoye era nga manyi nti bwensuubula essaati eno badde ngisuubula wago naye bwemanyi eno nedde China nsobola ogifunamu so oyo asobolera ddala bulungi okuva ku mugugu ogumu n'agenda ku migugu ebiri. Marias Kago tuludde nga tubawulira ye kampuni mu Uganda kino nkyogera nga nze abantu bangi benkolaganye nabo sireta on board kampuni nyingi abantu bangi muzimuga nti mwami Lugonvu tusaba tufulirewo kampuni etwala abantu bweru paka lwe naafuna gye neekakasa kubanga nkimanyi nti ekibatuukako mu nenyanzi. Marias Kago lwaki nagyesibako maze emyaka egisoba mu 10 nga mbawulira bakola omulimu gwe gumu basangibwa bantu bamu tebakyusa simu zaabwe ekyo kikisookera ddala naye waliwo omuntu aga nti ndudde nga mpulira Marias Kago neze nga ndowooza tebinkwatako. Marias Kago munnayuganda emukolera ki? Webale nnyo ssebo. Marias Kago ekola na munnayuganda ekisookera ddala kampani ya munnayuganda boogera Luganda boogera Luganda boogera olulimi lw'otegeera. Marias Kago ekolera ebintu bingi omuli okuyambako okugula ebintu byo e China ekwasaganya gwe n'omu China esobola okuguliza ebintu e China esobola okushipingira ebintu byo ne biva e China ne bituuka e Kampala ekusindikira ssente esobola bulungi osobola bulungi okusasula omu China nga bw'oli wano e Kampala n'osasula omu China ali e China n'okozesa Marias Kago. Tutandike kimu ku kimu kyewasookeddeko nti Marias Kago esobola okusuubulira ebintu e China. Ntandika ntya njagala kusuubula bintu China. Marias Kago ku Mukwano Courts ku Buganda Road nzijeewo nzizeewo nina ssente zange oba obukadde bwange 2 oba 10 oba 8 njagala Marias Kago enyambe kugula maali yange China ntandikirawo. Frank amumuludde mu bintu bino. Mwami Lugonvu nayanza ssebe ekibuuzo ekyo bw'ojja ku Marias Kago ku ofiisi Marias Kago erina ofiisi 2 erina ofiisi ku Mukwano Courts ofiisi endala eri ku Jumbo Plaza ku Nabugabo bw'ojja ku Nabugabo oba ku Mukwano Courts ne tukwaniriza bulungi tubuulire kiki weetaaga bw'omala otubuulira njagala kusuubula biteeteeyi ojja n'otuganda njagala kusuubula biteeteeyi ekisinga obukulu nti oba osanzewo Frank oba osanze mukozi munnange omulala omuganyala kusuubula biteeteeyi nze kaneeyogereko nganze kuba bw'ojja n'osanga Frank nsooka nenkubuuza oli mu bizinesi bw'onziramu nti oli mu bizinesi nenkubuuza mu bizinesi otunda ki kubanga oyinza okuba ntunda ngoye example ate engoye nnyingi ngoye mulimu ez'abasajja mulimu ez'abakazi mulimu ez'abaana n'oŋŋamba ntunda z'abasajja yes nenkubuuza kakati oyagala tugenda kukozesa ssente mmeka then n'ombuulira muwendo gwa ssente gw'oba olina nkukwasaganya tugula nze naawe netweguza netwogera n'omuchina nenjogera n'omuchina supplier nga naawe olwoli nemukuwa nga muwulira ng'omuwulira oba nemukuwa bw'oba omanyi bulungi temutya nti bayigwera buchina kubanga nange kimbaleni kakatoka nti nemukuwa nze ndandikakola bwanju sibimanyi temutya abachina abamu boogera oluzungu oluzungu lwabwe twogera luli olukambwe tebalutegeera abalina WeChat bukimanyi nti bwoba olina WeChat esobola bulungi otranslatinga nemuddiza mu luzungu
ate naawe n'ateeka mu China nekubiza mu luzungu so ne muba nti obulamu busobola okukola ki busobola okwanguyiza mwenna so tusobola okugula bulungi ne tugula n'omu China ebbeeyi n'agituwa kasita obanga tisigala nti oteeka okuba nga omanyi kyogenda okugula osobola okuba nga tomanyi naye emirimu gyaffe kukuyambako sobola okukuyambako naye kuga nti bw'oba obadde ogenda kugula kino gula kino kubanga mwe mumanyi ekiri ku market. Yes. Abantu banno bonna abasuubuzi banno betuze tutikire maali tubatikira maali eno lwaki oleeta eno tewali nsonga egambisa Marias Kago nti abisuubula abifiire kubanga bw'anaafiirwa ekya tojja kufuna bw'otikira so twagala tukulaakulane naawe tutambuli naawe kati mba nina okulaga ekituufu nti mu kino bw'obanga obadde toli mu bizinesi ogenda jjingira buyingizi tukole kino oba tukole kino bw'obanga obadde ogirimu tugenda n'ekyo kuba olwenda oba mu bizinesi okimanyi era oba omanyi ekitambula tusobola bulungi okugula yadde tuli wano e Uganda ate ne tugula e China ekyokubiri nti e China already bosi waffe gyali Maria asobola bulungi okutuuka mu katale ne bwokeera n'omuga nti ngendera mu katale ak'ebyamasannyalaze ngendera mu katale enjagala ka spare ngendera mu ka furniture foshan asobola bulungi okukola kyonna ky'oba okoze eki ky'oba weetaaza wano bwenjagalira bino ebibuuzo nze mbuuliza nnyo omuntu eyava ebusubi ky'amaganda najja n'akola mu kasente ke ayagala kukyusa ku levo asuubule China kigenda kuwulirika ng'ekyobuse naye simanyi njagala ansali sirina passport sirinyanga ku kisaawe Entebbe naye kajjansi simanyiyo ne China simanyi bwe bakiwandiika sirina na passport nsobola okusuubula China osobola bulungi okusuubula China oyo ye muntu gwenjagala ontandikireko okusuubula webale nnyo mwami Lugomba ekibuuzo naye kajjansi simanyiyo simanyi nabo balinnya nnyo ne passport sigirina njagala nnyo okutangaaza baganda bange bannyinaze bakulu bange bato bange nti okusuubula China tekikwetaagisa passport mpozi okugenda China kyekikwetaagisa passport kyokka okusuubula China tekikwetaagisa genda China osobola bulungi nnyo singa oba okoze ne Maria Kago osobola bulungi nnyo okusuubula ebintu byo ne bituuka e Uganda n'obitunda n'ofunamu ate n'oddamu eyatandika mugu gumu n'ogenda ku ebiri paka wotuuka ku 40 feet so kisoboka bulungi nze muntu Ssentongo kitwalonda bibula sente zange nzirina mbadde nsuubula ku bantu abaleeta China wano ne baleeta wano ne mbasuubulako naye ngenza okulaba nga balina enkuba gye bankuba ku mutwe agenga nti wakiseereetera maali eno bwe nzija mu Marias Kago omuntu oyo njagala okupitira eyitire mu mitendera egitandikirwako bw'ajja ku office ku Jumbo is it Plaza Plaza oba bw'ajja wano kulize bamanyi nnyo mukwano court wano ku Buganda Road opposite ne Hotel Triangle nga ku Buganda Road court yawo bwe nzijawo wano muli ku 6th floor bwe nzijawo nyina sente zange Franka Nkusanze gye balikosewo nze Ssentongo Frederick Lugomba ndi mu byangoye oba njagala kutandika bizinesi yange naye nkimanyi nti mubantu bensobola okwesiga ye Marias Kago ntandise ntya mukama wange biki byonneetaaza bw'otuuka ku Marias Kago kyenkwetaazaako ekisinga obukulu ekisookera ddala kuŋŋamba nti mu bizinesi mbaddemu oba mu bizinesi sibaddeemu njagala tabaddemu gwe tubatandikirako bw'oba tobadde mu bizinesi nojja ku Maria Kago nosinkana Frank oba nosinkana management ya Marias Kago nga tosuubulangako kyensookera ddala okubuuza nga nze Frank kikyogenda okusuubula kubanga mu byonna kyewaali badde weetaaga okumanya nga tonnaba kusuubula tonnaba kuteekayo sente zo waali badde weetaaga okusooka okumanya kikyogenda okukola mwami Lugomba bantu bangi bajja naye nga tamanyi kyagenda kukola sente azirina ayina ogambye 2,000 naye nga ayina n'omutwalo naye nga kyagenda okukola naye nga kyagenda okukola takimanyi so kyewaali badde weetaaga okumanya
kikyogenda kukola bw'omala okumanya kikyogenda okukola then etulyoka kutandikiraawo China tusobola kuba buli katale kali tukamanyi ate buli katale tulina abasupplyinga buli kintu kyoba weetaaze bwe kasita otugamba nti njagala kubanga twagala nnyo ne kiva mu ggwe njagala kukola kino kubanga kyoba owulira mu oyagala kusuubula njagala kusuubula kino bwe mmala okukikugamba nti njagala kusuubula byamasannyalaze bw'omala okuŋŋamba nti oyagala kusuubula byamasannyalaze nsobola okubuuza obadde kubanga mwamirugovu waliwo omuntu ayinza okujja yesi ayagala kumanya naye nga kyateekateeka tuli mu gwakutaano kiri mu December then kati nkubuuza kubanga bakkiriza mugaba consultation singa oli ajjanaga nti njagala kumanya bwe nyinza okusuubula China tuzigaba kubanga ogwo mulimu gwaffe ate twagala nnyo okukulaakulana naawe twagala omanye nga tunnaba sooka omanye nga tunnaba gwa mu nsobi kuba abantu abasinga bagwa nnyo mu nsobi timumalaga nti kasita tumutikidde bituuse kubanga sagala kutikka mulundi gumu njagala nnyo natandika naawe n'omugugu gumu ate tusibire mu migugu 2 oba mu 40 feet so kitunyumira nnyo tekitunyumira nnyo kubanga twakola naawe emyaka giri emabega ate tukunoonya tokyalabye kuba nakyo kibeerawo nti bw'ogenda wansi eyo mubasuubuzi baffe ojja kusanga nti gundi bagamba yali wali ne takyakola ki ogenda omubuuza aliruddawa nti yadda ali kiwangala ali manyaanya so ebiseera ebisinga ebyo tukyagala kyebula twagala nnyo okusooka okukubuulira kikyogenda okukola era weeteeseteese kyenkana ki nga tetunnabaggwa mu nsobi kuba sente ennyangu za kufulu nzibu za kukola naye ate ennyangu za kufulu maze okubuulira njagala kusuubula byamasannyalaze oba njagala kusuubula ngoye oba njagala kusuubula ngatto process wano bwe nzija sente zino maze okwogera n'omuchina agenda okunguza emmaali onyambyeko okuwuliziganya munyambyeko n'okumanya rate mpaze ekirala kyembadde simanyi bakati mwakivaako muyina kye mwalina amakampuni ngalabye agamu agamerukawo ogenda okuwulira naye egguludde baali bagiyitawo bati kati ekyusiza linnya simanyi lwaki bakikola bwe bati naye sagala kuyingirayo naye waliwo kampuni nnyingi ezibadde zikola ekintu kino nga okusindika ssente ezigenda okusuubulira ate era mu kaseera ke kamu olina ozisasulira charges nti bw'osindika obukadde 2 buli dola 10 bajjangako 2,000 ku 2,200 yaabwe bati mu Maria's Cargo tubanga sente zange nzirese obukadde 10 musalira ku rate ki okunsindikira sente zigenda okusuubula ku Maria Cargo ojja ku Maria Cargo tetukuggyako charge ate tukuwera ku rate eriko kubanga abasimbaye kala abamu baati bakimanyi naye China kati ogezanga ku ssaawa oba olwaleero rate eri ku 6.38 kati era tetukuwera ku rate eyo ate ne sente zo etuzisindika ewatali charge bweba bukadde 2 bwe bugenda otuukewo omuchina era bw'otuuka ku Maria Cargo tukubalira nti kubanga bw'oba osuubudde China oba osuubuliddemu RMB sente zo weetaga nnyo okumanya RMB eyo kubanga okumanya Uganda RMB okumanya sente za Uganda weetaaga okusooka n'ojja RMB n'ogizza mu dola then dola n'ogizza mu Uganda ndowooza ekyo wekiyinza okwanguyira omuntu abayita suulanko China byonna service munyambo ezonna service tukuyambako okuzimanya era omundi oguddako naawe n'obanga okyebalira bulungi tukyalina omukulu Frank tukyatunulira kuva Maria's Cargo tukyatunulira n'abasabye akadde kane nga nti ku Lwomukaaga tufunayo programu ng'eri ku byabusuubuzi mbagambye ideas nyingi ne mbagamba nti osobola okutandika naye abantu bangi nga mubuuza nti mwamirugonvu ntandike naki sente zina abaana bangi nga alina obukadde 5 obukadde 6 obukadde 7 obukadde 10 obukadde 3 naye ng'anoonya waazisiga talabawo n'atuuka okugenda mu dduuka okumusuubuza ne bavandula muvandule nga bamuwadde ku bbeeyi ya kitunzi notandika competing ati na muntu yakusuubuza kyenavudde nga twetaaga Maria's Cargo batunyonyola otandika otya okusuubula ne sente ntono kubanga amazima gennyini ekkubo ne sente liri mu bintu bibiri
liri mu byabulimi liri mu byabusuubuzi. Ebyo bwe bikulema weesonyiwe byonna. Oyinza okuba onoonya omulimu mu woofiisi naye obusente bw'ofunye mu woofiisi salary loan gy'ofunye bw'obanga okola ennaku 5 mu wiiki osobola okufuna salary loan, osobola okuba nga okuŋŋanyiza ssente zo n'omanya nti ogenze mu bank, n'omanya nti ogenze ku radio, ogenze mu TV, naye ate waliwo emaali yejja, waliwo omwana gw'otaddemu. Bino bye weetaaga okumanya. Ne Maria's Kago tukyatunuulira, onyambye okutegeera ssente zange zituuseeyo, maze okwogereza n'omuchina emaali bagitisse. Maria's Kago waliwo neeba ekyandera. Yes sir, webale nnyo mukama wange. Kubanga abantu bangi babaferedde ku online. Yes sir. Nze manya nti natukanaga nti nali nkeberaawo nendaba nga bagamba ebintu babituusa kakati watute emyezi 6 sirabanga maali yange. Maria's Kago mumpadde omuntu omutuufu. Nze sigenze China, sirina na passport. Munyamba mutya? Mumpadde fine esimu ya supply bwemanga nyingira business sina supply. Mumpadde esimu ya supply agenda okunguza ebintu ku ssente entono. Ngenda kuba ntyanga mukubira buli kaseera, nze eddoboozi lyange empulira nga livuga kitono okusinga erya Maria's Kago. Munyambirawo okulondola emaali yange okakasa nti etikkiddwa. Webale Joseph. Awo wonna bwe tutandika okukola naawe tukolera ddala naawe paka kufuna bintu byo. Bwe tutandika okukola naawe ozze ku ofiisi ya Maria's Kago ne tugamba katutandise business. Tukola naawe paka wofuna ebintu byo. Tetukuteera mu kkubo. Tetukuteera mu kkubo, tukola naawe paka wetufuna. Sibi bino ganti hello emaali yetuuse Mombasa. Tukola naawe paka wofuna ebintu byo. Ekyokubiri mbadde mbanyonyola naye nesibanyonyola bulungi mu ngeri y'okutikka. Ngeri y'okutikka tulina service ziri 2. Nze okuba obwedda mbagamba emu yakutikka ku mazzi naye tulina n'ey'okutikka ku nnyonyi. Osobola okugamba nti ebintu byange bino mbyagala mu nnaku entono nnyo. Eyo service y'ennyonyi. Vibes ceremony events etegekkedde omuntu omukolo. Yeetaaga biteeteeyi, yeetaaga ngoye ze. Omukolo gwange 22 omukolo gwa Nakabugojja Center gutuuse. Engoye tuzeetaaga. Awo ng'oŋŋamba nti Frank, ebintu bino byetukola byetugula mbyagala ku nnyonyi kuba mbyagala mu bwangu. In fact nkubuuza ne nkugamba ebintu bino byagala tuleete tugenda kubitikka obyagala ku nnyonyi oba obyagala ku mazzi. Kubanga enjawulo eriwo nti obudde bwawukanamu nti ku nnyonyi wabeera very fast. Ekintu oba okyagala mangu tukiteeka ku nnyonyi kasita kibanga kiyitako waliwo ebitayitako ku nnyonyi. Biki ebitatikibwa ku nnyonyi? Yes, kati ku nnyonyi waliwo ebintu ebitayitako bisobola okuyitako naye bwe mbanku tuguleziganyiza sobola okugayidinga nekuganda nejiini eno obadde oyagala giyisa ku nnyonyi nejiini eno ezitowa. Jiini eno ezitowa. Mwami Frank, webale nnyo. Webale ddala. Ndaba nga tugenda kukolagana ne Maria's Kago. Oyina ekintu kyogedde gwe ngolabanga ekya bulijjo. Omuntu ali mu bizinesi y'okutikka yandigambye nze sifaayo. Oba ezitowa tezitowa yanaalabira eyo. Naye bw'obanga osobola omulungamya nti kaakati wadde jiini eno yagala giyisa ku nnyonyi naye ogenda gitunda Uganda ku mitwalo 2 naye bagenda kusaba ssente nnyingi giyise ku mazzi. Tukugayidinga bulungi nenkugamba nti kino kijja kukostinga naye ate bwe tukiteeka ku mazzi oba okufuna kati bwojja neŋŋamba negamba akasaati kano kemulaba tuga ti kasaati kano ate kusobola okukateeka ku nnyonyi kubanga mukkiremu oyinza okugendamu obusaati 5 oba 10 buno bwate nsobola grams 10. So kasobola okukolera bulungi ku nnyonyi naye jiini tejja kukolera mpozi ng'oŋŋambye nti mwami Frank omanyi nina order gyenina bano bajja kusobola okwafoodinga tuteeke ku nnyonyi kubanga ssente gy'okoma okusaasaanya ssente nyingi mu kutambuza n'omusolo. Kitegeeza nti ne mumaliyo ogenda gitunda bbeeyi. Kitegeeza nti tegenda kwettanirwa. Oli eyayisa ku mazzi
ajja kuba jini agitunda 2 nga gwegitunda 5 oba 4 tojja kunyola nti munnanga nti kakati eno nyikuguze nolwa kuba nagiyisa ku nnyonyi nze tebinkwata so tojja kusobola kumpitinga n'akatale nga bwe katambula singa oga nti jini lwaki nesibye ku jini cause nti buli omu jini agimanyi ezitowa buli omu jini agimanyi sinza kugamba ngatto naye jini kuba ye ezitowa naye kuyambako kugaidinga embeera eyo netubanga nga bwe nakugambye nti nze obuzibu bwange sagala kukola nawe mulundi gumu nkunoonye nga sikyakulaba oba naawe onoonye nga tondaba njagala nnyo netukola ffenna nga nebwekuyitako ngamakako kwata akasoda kano okanywe musajja oyo yanyamba fo kyogambye omusajja oyo yanfiiriza oba kampani eyo yanfiiriza kibi nnyo okugamba nti Maria Kago yanfiiriza kakati nze atamanyi ate kinyambye nti nkoze interview nga nyambo era atamanyi abeetaaga okumanya Maria's Kago sente zino muzireka Uganda ebweru musuubuzaaki kubanga kyekiri nti bw'oleeta sente ku Maria's Kago ku Jumbo Plaza oba ku Mukwano Courts temulinda sente zino kumala kutuuka ate China mutandika okugula emaali muyinayo banka eyamu China gyemugaa nti sente ate neri gyeziri webale Joseph Maria Kago China nizo kugamba China ntuuze Maria's Kago erina akawunti mu China kisoboka bulungi kubanga Maria Kago ekola bizinesi mu China mu butuufu bwayo si kwekweka nti ate banajja tunagalawo Maria Kago ekola bizinesi mu China erina obusobozi bwonna erina akawunti mu China mwabiro g'omuntu abasinga kyetulina wano ti bantu bangi ojja kulaba bantu bangi teri alina bank account ya dola ojja kulaba balina account ya dola batono nnyo so ekyo nakyo kyetaaga jasi bantu kumanya tikisoboka bulungi okuba na account ya dola emaali eno etambula etya bweva ewa supply nze mpuliziganya na Maria's Kago wano zisagala nnyo okuwulira supply bwemba muwuliza ne muwuliza naye emaali natisa mikono gyamu ewa supply etuukira wa webale Joseph emaali eno supply bwagireeta n'agituusa ku warehouse mulina warehouse tulina house eya Maria Kago wonderful tulina warehouse tulina address era omuchina omwa address nga mwabasobola okugula n'abachina sigama tubaguliza kyokka naye programu ino egenda kuwanvu naye njagala tukimanyi tukyali kuono tugende kuoli nti nze nyina supply naye saagala kujja China emaali yange ate njagala ejja covid tesaagala nkose kati ono atamanyi emaali etambula etya otugambe mulina warehouse supplier bwaleeta ebintu mu maka ga Maria Kago ku warehouse gye twalisenga warehouse kitebe kyayo Maria Kago receiving ebintu bye nemukolera risiiti ekyo kikulu nnyo nti abantu abasinga mutubanja ebintu naye nga netukubuuza risiiti eriruddawa Kago gye yakuwa nga tugirina kati netugamba ebintu babiteeka luddawa kuba boleeta ebintu ku Maria's Kago bakuwa risiiti eri ededi Maria's Kago singa mbayi nayise nayo naali gye balaze bwe bagikuwa n'omanya nti ebintu ddala biri mu makubo maki biri mu makubo matuufu ku bintu byo twetaagako nnyo kubaako ne details zo okugeza nti franka ne namba y'essimu bwe tumala okulisiivinga emigugu egyo nga kuliko details ezo tukuweereza message ekulaga nti ddala Maria Kago efunye ebintu byo. Hello, Sentongo Frederick Lebon. This is Maria Kago. We want to confirm to you that you have received your package. Yes. Netukumala netukubuuza tukutisse tutya oyagala tukutikke tutya olwo tuddayo kali akenyonyi obaka amazzi then n'otugamba nti njagala kuntikka ku mazzi tukwata ebintu byole nze nga ndi mu ddiro lyange kyali wajja ng'oli waka oba ku ssimu yo naye nga gw'oli waka netukugamba nti ebintu bye mukama waffe tupimye ebintu ebirimu CBM zibweziti
CBM zenki CBM kyetwalisenga sentimita edda mu lulimi olw'edda twaziyitanga fuuti naye kati bakikyusamu mu lulimi olutikka emigugu ne tukiyita CBM. Mu konteina tukozesa CBM ku mazzi, ku nnyonyi tukozesa kilo kyewatugambye ku nnyonyi tukozesa kilo. Kakati ne tukubuulira nti ebintu byo tulina bibaddemu CBM bweziti. Ebintu ebigenda okusimbula China okutandika okutambula ng'otegedde CBM z'olina naye wenyini osobola okwekubisizaamu nti ebintu bino shipping wa ssente bweziti. Ebintu nga byangu n'okimanya nti ngenda kusasula ssente bweziti gwe mwenyini era oli wa ddembe okutandika okuteekayo ssente ezo. Osobola obutazitwala bumu so zitwala bumu n'oziteekayo. Konteina egenda okutuuka e Mombasa kuba etuukirawo mu nnaku 18. Emali okuva Maria's Cargo babawe Maria mu nnaku 18 betuuse Mombasa. Mutikka emirundi emeka mu mwezi? Kitwale nti mu wiiki, kale kankugambire mu wiiki kubanga mu wiiki tutikkamu emirundi 2 buli wiiki. Kiba kitiki buli wiiki. Wonderful. Yes. So buli wiiki tutikkamu emirundi 2. Rolling plan gituba nayo. Yes. Kati bwe bituuke Mombasa bwe bituuke awo na Maria's Cargo era muntegeeza ne kakati no tukutwagala okutegeeza Maria etuuse Mombasa nzije njinone nedda ssebo era awo eba ekyali Maria's Cargo simba wakati awo tukyali ku Ligombizi Show. I'm feeling that someone is going to become richer and richer mbayita ku program eno cause bino ebintu bya bulijjo. Abantu abatuyitako tebatuyitako kubanga bakola nnyo, batuyitako kubanga bafuna abantu abatufa babazibula amaaso. Kyekintu kyenzize nkugamba nti obugagga si ssente, obugagga bantu. Omuntu gw'otambula naye akwongerako ki. Malachi Ecology kekava koyina okubanga weekwata oyagala kubanga ow'omulamu nga lunadda kyaino tujja gendako ku Malachi Ecology tulyemu oli wa kyennyanja oli wa kakoko kyennyanja zendi wa kakoko. Malachi Ecology kafo ka mulembe kali awo kitende ku luguudo lw'Entebbe owetera kajjansaawo ne bw'otuuka ono nga njagala kundagirira ku Malachi Ecology bw'otuuka hideout balina cottages ennungi, ebisolo bya birungi, bayonjo, balina swimming pool ate nga babeera na live band buli lwakutano Lusemba mu mwezi. Yes, buli lwakutano Lusemba mu mwezi babeera ne campfire live band ebeerayo. N'olwekyo bwekuba ati Malachi Ecology genda yokko twalayo omwagalwawo oyinza okuba oli wa birowoozo genda yokko owummulekoko obulamu bubeere nga bukwanguyira naye nga gw'omukolo omulungi tugamba nti vibes ceremony events olina okuba nga weekwata bakuteekerateekera omukolo okuva ku butebe okudda ku tent okutimba okulaba nga public address system nabo obuzibu okumikola omukolo negwera malidadi sana laga nti weewaawo bakutte mu mukolo gwanga ba vibes ceremony events. Ojja basanga ku Ham Towers Makerere opposite Makerere University main gate bali ku mwaliro gwa kusatu. Yes, beba vibes ceremony events. Oli bwakubuuza nti njagala kukola mukolo gwange mugambe weekwate vibes ceremony events. Bwagamba nti njagala kutambula mu kuwummuza ku birowoozo n'okubaako wenteekerateekera akabaga kange mugambe nti Malachi Ecology. Ate kakati tuli ne bannaffe aba Maria's Cargo abatuyambye tuwa okumanya kuno. Omuntu akuwa amagezi aba akuwadde bugagga. Maria's Cargo bali ku Jumbo Arcade awo Nabugabo mwali mutunudde mwe yali basi y'Abaganda zaavaawo waliwo ekizimbe. Bali ne ku Mukwano Courts wano ku Buganda Road opposite Hotel Triangle. Ojja kubanga obalaba wano muli ku mwaliro gwa mukaaga, tuli ku mwaliro gwa mukaaga mu Jumbo, tuli ku mwaliro gwa kusatu nga tunaba kugenda yonna kwongera kumenyamenya mu bino mali yange etuuse Mombasa awo wonna ekyali mikono gyammwe mwagala ginkwasiza wano Kampala. Sooka otuwe ku endagiro tugifunye, sooka otuwe ku namba y'essimu singa mba njagala kubanga basingaga nti program yonga ekyagenda mu maaso nze njagala kubawuliza kati. Mwebale nnyo. Enamba y'essimu eri 0772 neera noyongera ku 772 5 5 eya Maria eri +86 ye China China. Victor dayo tule
owulire mwana wange eva mu kamera wadde kakunyumira nja kukwata ebyo byowulidde genda otule mu ntebe eyo yeye China eya mukama wange Maria eri +86 139 222 10 487 +86 139 222 10 222 ze bbiri emirundi nagalebera nawe busubi kyabaganda bbiri emirundi esatu emu 0 8 7 eyo ye China eri ku WhatsApp zonna ziri ku WhatsApp omukubira akwata kwali njagala kwogera na Maria's Kago ndi wabweru ndi mu Uganda njagala kuyingira kusubula covid yazzeemu ebiseera batandise okubiggala naye Maria ino okusigala ng'etambula Maria's Kago wagenda otuyambira nga tikyakwetaagisa genda China naye ate Maria ono agifuna mu Uganda ng'osigadde oyinza okuba ng'oli mu ggwanga lya America ng'oli mu ggwanga lya Bungereza ng'oli Germany oli mawanga ga Buwarabu naye oyagala tandika bizinesi yakusubula China waliwo omuntu gw'olese wano e Uganda gw'olina okukwasa Mario ng'oyogera na Maria's Kago ogambye nti osobola okukozesa eya 772 nesembyayo 562 oba Airtel Airtel eri 0759 82 mukaaga 0 72 mukaaga 0 72 eya mukyala Maria eri +86 temwerabira mugiteeko ka plus kubanga ali China +8 +8 mukaaga 139 2 emirundi esatu emu 0 8 7 ebirungi ebiri ku show zaffe ne bwoba ng'olinamu wootawulidde bulungi namba osika busika ntwako ne kakuzemba biganoddamu n'ogiwulira bulungi kati ye ali China atuula luddawa atuula Gwanzu nsobola okukyala ku office nenjogera ne mukyala Maria butereevu singa manga ndi China waliwo omuntu yagenda e China oba yagenze China bimusobedde atuuse yasobeddwa tamanyi bw'atandikira ngenda Gwanzu katundu Gwanzu alinga Kampala bwemulaba Gwanzu alinga Kampala kati mu Kampala akatundu bakayita Gwanzu naye mukagenda kebayita Gwayansiro era bw'otuuka ku Bayonne Airport bw'oba ng'oviddemu ku Bayonne Airport aba taxi obagamba Gwayansiro Gwanzu kati n'ebintu byotugamba abatagenda nga China nga tuwuliramu olwali ne China eriyo taxi ne China eriyo taxi eziyita bweyogera ekyegambana nabantu eriyo China bulungi nnyo kasita tuba nga tukuweereza kaadi eno gy'olaba eya mukyala Maria n'oba ng'ogiina bulungi endagiriro kweri era gw'olugirago owa taxi ne bw'oba toyogedde totya nti ate oluchina sirumanyi kasita omulaga bulazi taxi ajja kuvuga akutwale ku ofisi wennyini ojja musanga Maria mwennyini mwali owa taxi akujja ku airport n'akutwale wa mukyala Maria ku ofisi ye waali ojja musangawo tavaawo ayogera Luganda twogera nti aloje baleko obusibe otya esebo twogera ddala Luganda lwennyini na Uganda lwategeera obulungi Maria eri Mombasa kati ejja Kampala process awo n'otugaa nti Maria's Kago yekyaji yes Maria Kago ekukwasa ebintu byo nga tutuuse Damuko abategeera obulungi waliwo ze tuyita bondi wetukira ebintu ebyo ojja kusanga kampani emu ng'etukwidde mu Damuko ng'etukwidde mu East Africa ebintu ebyo n'oba obifuna ku message tukugamba nti kati konteina tugenda kutikkulira wano ne wano then kati awo kiryalinga ejenti wo wayingirira kiryalinga ejenti wo wajjira osobola okuba watugamba kuba ebintu ebyo byonna olumu tera okubyagala
nti okutubuulira amazima nti nze sisuubulangako nze sirina clearing agent sibimanyi nze kati kugaa nti clearing agent gwe kasi otugaa nti sibimanyi Maria Kagere beekolera ddala ekuyambako nekufunira clearing agent nakukolako bulungi mutwanguyiriza obulamu esebo nakukolako bulungi nakubalira ebintu byo nakugamba notwala nga bumanyire bino byaffe sente ozitwala mu banka tozimukwasa era kukwasa akulaga risiiti n'ogenda mu banka n'osasula ye n'omwetera risiiti n'ojjayo ebintu tewali kirala gwe bulijjo tutiira ki abantu batya olumu olw'obutamanya naye ate obutali musango mbeera e Kampala wano nga ndi mukakiesikira nenkikuba nenfuna obukadde bwange 10 nensuubula China nengenda Maria's Kago nembawo obukadde 10 bwenzibawadde bwezituuka China ne basuubula emaali yange ne bagitikka negenda ku warehouse ya Maria's Kago eggwanga waliwo akatundu akakali gwa Yansiru netikibwa negiye Mombasa nga bantegeeza nti kati etuuse wano ne bagituusa mu warehouse ya wano e Uganda oba mu Bondi ne Maria Kago nenyamba okufuna nambalira emaali yange ebintu byo nengenda mu banka n'osasula n'otwala ebintu programu eringa etandika obutandisa nabagamba nti tugenda kuyiga bingi tugenda kukyusa obulamu bwenseeba nga tulina abantu abatuufu wano wenjagala okubuuliza obukadde bwange 10 mbutaddeyo busuubula busuubuzi kakati nze ngenda kusangawo omusajja yavuze emaali ogijja ewa supplier wange ogireeta ku warehouse eya Maria's Kago oyo ate ngenda musangawo musasule kakati waliwo ekidyeri emmeri egenda okuvuga emaali yange ogijja eggwanga oba ogijja China ate oluusi n'okuva mu warehouse ya mukyala Maria okugituusa ku mazzi waliwo awo entambula eriwo oyo ngenda musangawo musasule waliwo ate emmeri egivuga ogituusa wano e Mombasa oyo emmeri ngenda sangawo abaayo mbasasule kakati waliwo agivuga ogijja e Mombasa okugituusa enakawa ate kati ngenda musangawo musasule awo neetaaga kubanga ndaba nga process eringa empanvu awo wonna nsasulawo ntya ebyo byonna obimanyira ku Maria Kago awo wonna Maria's Kago yeekwata kati tuli kuono atuuse China ayina ne supplier we naye oba ali wano mu Uganda ayina supplier we naye yeetaaga kukwatagana na Maria's Kago kisoboka n'asuula emaali ye ng'ali wano e Uganda oba nga azze China n'asuubula emaali ye n'abagamba nti nsuubudde ku muntu bw'ati mugende muno n'emaali yammwe emaali yange mugintikire mugireete wano e Uganda nze nsange wano kisoboka bulungi kyoba otwetaazaako ndowooza omuntu bw'atyo asobola okweguza n'omuchina kisoboka bulungi kyetumukolera ku simanyi bw'aba ebiseera ebisinga tutera okuba receiving ku kisaawe tubalinda ku kisaawe tuba receiving oli bw'aba nze nga akansooke negendereyoko bwezigye China simanyiyo Maria's Kago erina abantu abali awo asobola okujja nampikinga ku kisaawe mukama wange tulina package eyo otusanga ku kisaawe kasita oba nga watuwadde information ne bw'oba nga tewatuwadde information kuba kitukakatako tubawo ku kisaawe mu uniform za Maria's Kago era oba otulaba transport tumubawa abatwala okuva ku kisaawe ne tukutwala ku hoteri wooba otugambye musobola okunyamba okugamba nti kaakati hoteri nyingi eziri e China naye eno yababbi eno erimu bamalaaya kubanga mulimu omuntu ayagala ekifo ekikakkamu eno tojja bitegeera erimu bagundi kankutwale ku Malakai Ecology musobola okumpabula ku hoteri kijemba ngenda mu kusinzira ku bisale byange n'ekyenjagala kisoboka bulungi ekisookera ddala kisoboka bulungi bw'obanga otwetaaze kubanga
waliwo abantu nga bwomanyi mwami Lugonti waliwo omuntu ye gwe tujja mukolera program ne sente ze njagala kimukuntikira mali yange naye bw'oba otusabye gundi tusobola okugayidinga netuga eno hoteri ejja kukubeerera wala okugenda mu katale okugeza nti bw'oba oli China waliwo hoteri bw'oba osuubula ngoye waliwo hoteri eziriraanye engoye tuga nti abo onaasula wano kigenda kukwanguyira tuna transport gogenda kuteeka otambuza bigere n'okuba mu hoteri n'ogenda mu ngoye kati awo wennyini omuntu eyavudde Juba omuntu eyavudde China omuntu eyavudde Germany azze mu Uganda tagenda kumanya we basuubuza mipiira ne bw'aba amanyi obugende bwa kiseka basuubuza naye tugenda kumanya nti nedduuka lisuubuza lino litunda halaala oba litunda kamukamu omuntu azze obuzzi ekyalina amanya atya obutale bw'alina okutambulamu nti bwe mba njagala ngoye entambula mu katale bwe kati mukama wange webale nnyo okusingira ddala egyo gy'emirimu gyaffe eyo gy'emirimu gyaffe nti kati kyotugamba nti ngenda kusuubula kino tukutwala mu katale ako kenyini kuba abachina ate bo ekitali Uganda nti abachina bakola nti spare ali mu katale ka spare engoye nazo ziri waazo furniture ali waazo amasimu nago gali waamu bwe kasitogale anze ndi musuubuzi nenze nsuubula kino era mu katale ako mwennyini mwe tukutwala tewetaaga gamba nti ate nga bino kuba ewaffe Uganda bujja kale ewamu waawo kanti bugende wakiseka waliyo spare naye ebiseera ebisinga obutale bwaffe bumikisinge naye bali abachina ate bo bakola nti katale bwe kaba kakino kaba ka spare kangoye kaba kangoye era ojja kusanga nti ate bwe kaba nga kano ka byabasajja era ojja saanawo byabasajja ne wali ate byabakazi byagage so kikuyambako nnyo okuba nti bw'oba otuuse ate kikuyamba tokaluubirizibwa kyekutya kujja China lwakuba nti kati embeera ffenna tugira bambi naye buli kimu osobola okifuna nga tumaliriza kubanga n'akadde katambudde mbadde nyina kyentunuulira tutunuulidde engoye eyo zifuna otya tutunuulidde okwatagana otya n'omuntu otikka otya entikka otuuse ku hoteri kitambula kitya abantu abasinga baagala nnyo okumanya nti singa emaali yange engisuubula ne wajjawo obuzibu Maria's Cargo eri insured eyina insurance mukolera emirimu gyammwe Maria Cargo eyina insurance Maria Cargo eyina insurance kyesinga okukuutira ennyo nti bw'oba okoze ne Maria Cargo ofubanga nnyo okulaba oba weeguzizza n'omuchina oluusi ffe tutabadde naye bwakugamba nti aleese ebintu ku Maria Cargo akuwe kyetwaliise mu Luganda akuwe lisiiti ekulaga nti ddala ebintu ebituuse ku ki yes tetuganye embeera yonna esobola okubaawo naye bw'ojja mu Maria Cargo gigalira naye nabatika ebintu byange mu mwezi bwe guti beera ng'olina evidence eraga nti ddala ebintu bino nabatika ebintu byange nga tumaliriza kano sijja kaleka emisolo gitusumbuwa nnyo omuntu n'agenda okutuuka wano ne bamugamba nti ate watikkiramu ebintu ebitakkirizibwa UNBS biki emaali ne bagikwata Maria's Cargo mugenda tuyambirawa okusobola okufuna ebbaluwa gyogamba nti ebbaluwa eno kubanga kyemmanyiiko banga nemaze nga ntunulira abasuubula abo muyina ebbaluwa gye mugaba okakasa nti ebintu byoyiriza mu ggwanga biri authentic Maria's Cargo fe abasinga tetubimanyi musobola okuyamba ku musuubuzi mu nkola ye kakati ekisookera ddala bwe tutikka ebintu ebyo kisooka okusaba tukusaba parking list yo mu parking list yo tuba twagala otubuulire ddala abamu bagenda ne batulimba oli n'akugamba ebintu byataakola ki n'akugamba ng'ayagala yalowooza nti asobola okubba omusolo oba abuzeebuze so bwe tukusaba parking list tuba twagala otwe parking list mu butuufu bwayo otugambe nti mulimu engatto peya 100 otugambe nti mulimu amasaati peya 10 otugambe nti mulimu emisipi peya bwe ziti abantu abamu bagenda ne bakola ensobi
agenda naddira omugugu ate n'agula essimu n'agisibiramu alowooza bba omusolo bagenda omusaba parking list ku parking list gyakola essimu teriiko naye ate nga mweri kakati essimu eyo batuuka bamugamba tugeze bo kiralinga agent amala okulaba bofisa bagenda baverifying bagenda okulaba nga mulimu ki nga mulimu essimu bagiraba ekiddako omugugu oba ebintu bino babisiizinga bwe babisiizinga ebatamu bwowulira nti natikka ebintu byo ku Maria Kago nebikola bwe biti kyembasaba nti bwoba otissa ebintu ng'oyagala okunyumirwa obusuubuzi yogera ebintu mu butuufu beera mwerufu toteekamu nti balamu bagenda baga nti limba kola ki naye tolimba bwoba bwe tukubuuza parking site tugikusaba gituwe nga bweri mumugikolere ebbaluwa yes bagikolere ebbaluwa then obeere ng'oyita bulungi ekyokubiri waliwo kye tuyita UNBS oba ebbaluwa gye tuyita pivoco Maria Kago ebyo gyemirimu gyekolera ddala bangi nnyo mugenda ne mutugamba nti gweojja kugyefunira kubanga abamu batuga nti nze nja kugyefunira tunga te unagifuna ate ku ssaawa ebanyuma nojja n'otugamba nti bikoze eki binnemye ekyamazima nga Maria enoonya nayo weetandikira ogenda okulaba nga ebintu bikutwalidde ebbanga omuntu yatikka ebintu mu guno gwakutaano ate olusi n'obifuna mu gw'omunaana tebimala emyezi 3 so n'ogamba nti bannayikaga eno mbi naye olumu nga buwedde emabega guwali omuki so bw'ojja mu Maria Kago gamba nti nze kino sikimanyi Kago nga Maria Kago esobola kikuyambako oba ekugayidingemu mu kimu oba ekirala njagala kusibula muno mu process emaali yange wegitika kunyonyi malabanga ki okuva egwanzu okutuuka entebe kubanga ekiriwo ngaekikulu nti n'entebe sinze enginona ate ku nnyonyi wo kyanjawulo nti ku nnyonyi bintu bya mirundi ebiri osobola nekusanga wootudde mu amirugonvu saawa zino obeerawo nekukubira negamba ebintu bwe bituuse ogati bindetere wano ku hamu namba bweti level bweti Maria atatutawaana kujja yenjawulo ate eri ku nnyonyi nti yo totawaana totambula tova mu kifo kyo togenda nakawa togenda ntebe gwe wootudde wenyini ebintu ebikusanga kati munomo process kitwala munomo process kisinziira nti olumu nalibadde nkugamba nti nnaku 7 naye olumu tugenda tufunamu embeera ya entebe newajjabaawo jaamu ezingira mu nnaku 10 mu nnaku 10 nfuna emaali yange so mu nnaku 10 osobola okufuna emaali yo tugambe nti mu nnaku 14 osobola okufuna emaali yo okuva China paka ate olumuzinza n'obutawera naye tuba tutambula naawe nga tukutegeeza nti ekiriwo kiriwo ekiriwo ekiti nti ebintu byo tebituuse entebe naye tebannaba kumaliriza bibala so webamaliriza obibala ogenda kufuna ebintu enkya mpulira abantu bangi nga bagamba nti emaali yange waliwo omukyala yali ava Take n'atikka emaali yali ava Take n'agenda n'ayogerezeganya ne China waliwo ndoza kampuni gye yakwatagana nayo ne batikka emaali omwezi gwali gwa 6 last year ne bamugamba emaali etikiddwa bwe bagitikka emaali n'emala ebbanga lyeri ya myezi 5 nga tetuuka era yatuuka kwagala kuddayo ng'emaali tetuuka Maria Kago kitwala nomo ebizubire kubanga mulimu obuteebereko naye mu normal process kitwalira bbanga ki okubanga afune emaali yange kati Maria Kago oba otissa ebintu nga bwe nagge tulina enkola ya mirundi ebiri bwoba otissa ebintu ku mazzi weewo kibala omwezi gumu ogenda kufuna ebintu yes ku mazzi 1 month ogenda kufuna ebintu byo ku mazzi ku nnyonyi tukole ennaku 7 naye gwe wewe mexis ogambe ennaku 10 bingi byetwandinyumiza nja kusaba twongera okufunayo akade oba oliawo otukyalireko nange olusimba kyalireko kijja kumpaliriza n'okulinnyako ku nnyonyi ngende gwanju direct mu office ya mukyala Maria nambuze weyawo sina buli kimu ndabe ebintu bino kubanga nze ntunuulira nnyo munnauganda
kiki ekimwanguyiza obulamu okusobola okufunamu tetwagala bizibu twagala byangu bwe tuba nga tufunye marias kago obulamu bugenda twanguyira njagala kusibulira wano abantu bangi babeera n'ebibuuzo kati bagenda kubisanze nabagamba mwami Lugonvu kakati omwami wa marias kago oyo nze njagala mukola bawesimuyo gwe bajja okutunka naawe batunke ne mukyala Maria nze mulunzi jemu naye nga tusobola ogira bwobanga era kyeweebuuza nga ku Lugonvu osobola okumpereza naye oga nti already nfunye enamba yawe lwaki soogera nabo direct esimu yange 0772 0772 ozakira 772 oba nononyeza ku ye China linda keno tugikakase 0772 nozaako 772 nozindyayo 562 eri ku WhatsApp ate ye China oba nozaako ye China eri plus 86 plus 86 13 16 mukyala Maria tumufuna kwerewa mukyala Maria tumufuna ku plus 86 plus 86 13 2 emirundi 3 0 487 njagala kwebaza akadde kotuwadde otukoze obulungi obutali ku Jumbo Plaza muli ku level 3 ku Mukwano Courts muli ku level 6 batandikiddewo okukubira batandikiddewo okuba nange gamba sibulire wano nze Ssentongo Frederick Lugonvu erinnya lyeddala Kikungwe mwami Franka Kikungwe okuva Marias Kago atuwadde akadde kana akatukoze obulungi naku zino abasinga abatya kafiyu ate kakati bwe natambula naye gati no kambeerewo okulabika nga obaoliawo nyamba Munnayuganda ayige nti ku busente obutono bw'olina oyingira otya bizinesi y'obusuubuzi ate n'ogifuniramu weekwata abamanyi bakwanguyiza obulamu naawe obulamu bugenda kwanguyira mukyala Maria wa Marias Kago nkwebaza okuba nga watukkiriza noga nti ajja abasomesa webalemye balire ddala mbagaliza birungi bye tujja kwongera okuwuliziganya ate bwanabanga obaoliawo nyina kyenjagala okwongera okutegeera mbagaliza birungi byereere osobola ne Lugonvu